Yes, alright. Nkulamusizzaako nnyo yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza ng'omukwano gwange ali ku UG Update TV. Amawulire agaakagwawo Honorable Erias Nalukoola alondeddwa ku figures 2 mu Parliamentary Committee. Erias Nalukoola oba Council Nalukoola Luyimbazi gwe twakava okulonda wano juzi alondeddwa mu figures 2 key figures mu Parliamentary Committee. Oli ku UG Update TV ko sinzo bango otuwuliriza bali kwekumira ku mayingo gano. Ngina maaso n'okukubiriza gwenna atalina kubanga otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe obeere ng'okikoonako jasobola buli nnyo twegattako. Kubiriza obuteerabirako na mukadde kajja kuyambako okuleetera notification message. Osobola okuba ng'otufollowinga buli kitugenda mu maaso okuba nga tupostinga ku mukutu guno ogwa UG Update TV. Banange tubeebaza ebyensusso abali diaspora emitala w'amayanja nammwe mbalamusizzaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayingo gano. Kaakati Council Nalukoola Luyimbazi gwe tumanyi obulungi kati gwe tumanyi nga MP we Kawempe North tukimanyi bulungi nnyo gye buvuddeko nga tuwenjeza muganda waffe ono akalulu k'e Kawempe kaali kambiranye era mwabiraba era n'okumuteeka n'okumulayiza nakyo kyali kyakusika muguwa wabula newankubadde yamala n'alayizibwa nkubadde ebintu bingi byagwawo era byalabikwako kaakati kutaagala butaagala gavumenti yali erina okuba nga erayiza Council Nalukoola nga memba wa Parliament w'ekibiina kya National Unity Platform omujja era omupya era bwenjogerera agenda mu maaso n'okukakkalabya emirimu gye mu Parliament y'eggwanga Uganda. Honorable Erias Nalukoola, the new elected member mu Parliament mu Kawempe North yappointingiddwa oba yalondeddwa okubeera Parliamentary Committee mu figures 2 okubanga okubandi committee ya environment and natural resource and a committee on human rights. Appointment eno evuddeyo ne procedures mu Parliament egaidinga selected MP oba ekkiriza okuselectinga MP yenna abalondeddwa asobole okuba nga ajja mu committee nga beesingira ku party gy'arepresentinga mu Parliament ne guidance okuva ewa party whips. Kaakati committee yamulonze ku lw'ebifo 2 okubeera committee on environment and natural resource asobola okuba nga handlinga matters zonna ensonga zonna ezeekuusa ku energy, ku water, minerals, petroleum and environmental protection. Kino kikulaga policies ne programs eziri mu sector gyagenda okuba nga akutwala. Kitegeeza nti no agenda kubeera ne responsibility eri eggwanga naddala ku natural resources. Council Nalukoola committee ya human rights yeri responsible okumonitoringa government okwendiwalinga eri constitution kusemateeka w'eggwanga ne international human rights obligations. Era ng'omulimu guno gwatutte Council Nalukoola ogw'okubeera committee wa human rights aba atwaliddemu n'obuvunaanyizibwa okureceiving reports obubaka bwonna okuva mu Uganda Human Rights Commission and investigates saako n'okunoonyereza bwe kyetaagisa era nga bwe twandiise tugambe nti nga olaba Joel Ssenyonyi bw'abadde agenda mu maaso nga leader of opposition nga buli sector olaba azirumba n'agamba batugee wano waliwo kino wekiti najja n'alambula sector zino kino kibulamu mwatugamba bino bikolebwayo bitino ebitibyo bitikani tulage kati ebintu ng'ebyo Council Nalukoola
kimukakatako okubanga akola investigation ng'akola okunoonyereza. Era newali eddembe ly'obuntu gye lisinga okukyoboolebwa alina okubanga akola investigation abuulirize kiva ku ki era kyajja ku ki, asobole okubanga amanya matter and making ensonga eyo okubeera effective. Council Nalukoola okumulonda ku komiti kimuwadde omulimu ogw'amaanyi era kitadde eggwanga ku national discussion ku environmental sustainability ssaako ne ku human rights. Kino ekifo ekya human rights nze ndowooza Council Nalukoola ye ajja kidukanyiza ddala bulungi nnyo kubanga waali munnamateeka lawyer mulamba. Ate tuze tulaba ne mu kulondebwakwe waliwo nnyo human rights violation eyateekingwa place naddala gavumenti ng'edeployinga amagye gaabwe aga UPDF abajet ebintu ng'ebyenjawulo abantu balabwako nga bakubwa abamu basibibwa babuzibwayo. Ebyo byonna bigwa mu sekita ya human rights. Eno Council Nalukoola gye yatutte kitegeeza agenda kuweebwa omulimu, aweereddwa omulimu ogw'amaanyi ssaako ne decision making z'alina okukola nga defendinga si kibiina kye kyokka, si abamutadde mu buyinza mu kifo ekyo, wabula eggwanga lyonna nga adidifendinga ku lw'ebyo ebitali bulungi. Tujja na kusuubira nti nno tujja kumulabako ng'agenda mu maaso n'okujuguzaayuzaamu ku kitongole kino ekya Human Rights Commission. Omuli Maria Muwangadya tumusuubira okuba ng'agenda muteeka ku bunkenke, ajja musuza teyeebase. Bye bintu bye tumusuubira mu sekita eno gye bamuwadde ya human rights, kubanga nze naawe wano we tusingira omwetaaga okusobola nga alwanirira eddembe n'abo bennyini abagezaako okusirisa amaloboozi gaabo abanoonya enkyukakyuka mu ggwanga Uganda, naddala abo bali ku opposition basirisibwa enkya n'eggulo. Kati bye bimu ku byalina okukwatako mu sekita eyo. Sekita endala eno eya environment tujja mulaba nga ajja kukwata ku nsonga z'amasannyalaze. Amasannyalaze gafuuse ekizibu mu ggwanga. Naddala sekita ya energy mwegwa bifuuse ekizibu mu ggwanga, kyokka eri wabweru gye tugatunda bo bali bulungi naye ffe waffe tegannatumala. Ebyo byonna ajja kuba bikwatamu. Twawulira nti nno ne units zigenda kuba zikendeera, gagenda kuba amasannyalaze gasibwa ebbeeyi naye tetunnamanya oba bakitadde mu nkola. Ebyo byonna Council byalina taking investigation anoonyereze asobole okuba nga aba abantu conclusion entuufu. Tumusuubira nti ku by'obugagga ebisimwa mu ttaka ng'amafuta tebigenda kuddamu kubbibwa, munnansi ajja kweyagalira mu by'obugagga bye. Olw'ensonga nti nno yagenda okuba nga abirondoola biganyiza bitya eggwanga, abantu b'ekitundu biganyiza batya, gwe abaddewo bakuganye oganyuddwamu ki mu bintu ng'ebyo ebigenda mu maaso. Ez'enjawulo zisobole okuba nga zitereera oba oliawo ebyamazzi abo abagamba tujja kulaba nga ayuza ku kitongole ekya NEMA ekigenda mu maaso n'okugoba abantu nga kyekwasa nti basenga mu ntobazi, kyokka nga tekiba authorizing okusengamu omwo ne kibawa n'olukusa ne basigala nga bamala okufuna ebyabwe ne bajja ate ne batigomya abantu. Tumusuubira okuba ng'ebikolwa bwe bityo Council Nalukoola ajja kuba nga abikwatirako ddala abiyugumyemu. Tumusuubira ajja kunyeenyaanyeenyamu ku matabi olabe nga amatabi geeyuzaamu mu bifo ng'ebyo. Tujja bisuubira kusigala kyekimu nga waali Council Nalukoola. Oli ku Yugi Updates TV kubadde osinza oba ng'otuuliza, webale kwekumira ku mayingo gano. Ngamba gwe atannatweyungako nti olinda ki? Kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Mujja bakubiriza mwenna abawuliza ba channel eno mugende maaso n'okusharinga, mulayikinge, subscribinge, mujje mu comment section oteekewo endowooza yo okusinziira nga woobiraba. Naye nga mbaagala nnyo era nga mbategeeza mwebale kwekuumira ku mayingo gano. Mweraba.